kiriza muntu yena ali moto okufuluma abwe. You could not move out because we had a fulma ero mukuba ganda Kasaga moti. Ere bamukutebiwa bamukwata ne kati kitese bamukote kanye tufantuya kita soli. Nene mbira ngaze kusata mfilma muntu yena fulmachi fuluma motoka. So katawe bamukubide era ne bamuza mu motoka. Akatawe kibagamba ndi yada amachinga agenda muntu akatusempera tuli mu motoka because twade bamaze mu yo era ne bamuza mu motoka. Kugenda mukata unako wabade ka clinic atuse mu clinic ekumutwala mu clinic awo for first aid. So zate ndo zingira msao kuna bili chitundao kwe kumuvinga kuwa mka clinic kwa Bulindo na jana Nisambia. So mwini zintivini zingenda mu statement ya police. Jena mbadde njagala kukuta. Mbadde njagala kukuta tujja kuba tukuddira. Tuyanza nnyo tuwembeera eri ku ddwaliro Ensambya ate n'ebimu ku byabaddewo aside wali eze Bulindo ye Jona atusunguize. Naye mbategeeza ne bagamba nti report ya polisi bakulaga nti eri pending because baatusuubiza okubaako kye batubuulira. In fact baatugambye nti bakyanoonyereza. Eyo report tujja giyita report wabula omu ku babadde ku scene ye Jona tusingwize yabadde mu motoka yabadde mabega wa yabaddemu abamawulire era munnamawulire waffe wano mu Kimanyi yatubulidde byabaddewo obutambi buno tebwakwatiddwa kali akatambi ke mbabuulidde tekakwatiddwa bano wabula yabadde mutuuze eyabadde from a distance eyasobodde okukwata event eyo eyasobodde okukwatira ddala embeera eyabaddewo nga ekintu ekyo kitulika ekiteeberezebwa okuba nti yabadde tear gas canister naye nga mu byonna atuliriza ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo tulinda lipooti endala okuva ku kitebe ekya poliisi enaggulu era bwenjifunira nga nkyali kumpewo ngenda kugikwongera of course n'abalala baogedde ebirala nno ndowooza ngenda bikuleetera bwe tunaba tubimaliriza byonna then tujja kuba twolekera eggwanga eritibwa erya Russia oba mbayenga kiwunzika kuba ngenda bikwongera byennyongera okoleka nti nfuna nja bikwongera bwe tunaba tufisizza of course akadde lwe tujja okulinnya ennyonyi naye nga mwebale kuwuliriza mbeera yakummulamu katono nkomewo ate mbeeko byenkwongera. Kylian Mbappe! Jude Bellingham, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Antoine Griezmann.